nchaddeko wa Pastor Bugingo naye baganda bange mutya abantu. Bugingo ategedde abantu. Kubanze kajoyijoyi w'ebibuuzo mumwokyeza. Ne mugaba na Uganda bagamba toyina biwundu. Nagamba Kayanja ekyo si kiwundu. Kino si kiwundu. Oyagala nkeere nne yambulirani. Omaze okundaga nti onjagaliza magombe. Ekigeza n'okukulaga nti nakosebwa kikwongera ssanyu. Bugingo atulaze story ye kuva mulago. Nagamba wano olaba si katande mulago ono siyenze. Abasawo bano we bannongooseza ebiwundu bino n'ebifaananyi bino ng'amasasi ganjokyezza mu mugongo babirina lwaki basobola kutacha plasta. Nagamba Kayanja va ku bantu. Kayanja abantu batwagaliza kufa. Nagamba yes kati neyambule bwerere bwange mbuwani. Ngomaze okugamba nti nandifudde. Ngomaze okujaganya. Ekitegeeza ne bwe nakulaga amasasi we gankutte wandijaganyiza. Ekyo kyoyagala oyagala nnumwe. Nagamba siina gwe ngenda kweyambulira. Ayagala amazima gye wange nga bwe muzze. Story n'agitulaga kuva mulago. Emergency ward. Naga bino nali nsobola okubita nze sinoonya sympathy. Naye amazima galinga butto mu mazzi. Gwe ne bw'oyiwamu ebidomola bimeka mu pipa butamala nadda ku ngulu g'emazima. Bye bigambo bya Pastor Bugingo. Nagamba akaseera bwe kanaaba katuuse. Amazima gajja kuvaayo buli omu ageetegeerere. Tebawakanye emmotoka nteriiko wadde awakube. Teyamala nevaayo. So na kino ekyebiwundu sigenda kukkiriza balabe bange kujaganya. Obirabye nti mbirabye. Omusajja alina ekiwundu wano. Alina wano. Mbirabye n'agange nze Kayanja. Era ne neewuunya babbuloga. N'okyaza ababuyabuya. Nga bwe bakuwa information nenge wa pastor manyiwo. Nagamba njagala mutunuulire ensi gyeraga. Weeyita munnamawulire. Ewange tebakugaanangawo. Tojjangayo kunkyalirako n'enkuma evidence. Kuba buli muntu atuuka mu maka ga pastor amubuulira story n'amulaga n'evidence nga bwe yali. Nti wano mulago ndabyewo. Ono ye Richard omulabye. Nti ono yenzo ndaba. Wano bwenti bwe nali ondaba. Kati nagamba yes, bino abalabe bange mbibatere ku mmeeza. Olaba basanyuse tebandabako wadde kirabika nti kyankosa. Newe baliraba ebiwundu bino balijaganya batya. Ne mutegeera. Pastor nkuutidde okuva ku bantu n'okutegeera ensi gye tulimu. Tebyakwagaliza kalungi ku nsi. Pastor Bugingo. Nagamba nti Kayanja. Nga bwe wakula n'otegeera amazima nti ebyabakyala bizibu. Oneetondedde. N'abo bonna balitegeera kyempitamu. Omusajja alina obuwundu wano. Atulaze ng'abasawo bakeera kugukuuta kugujja mu busagwa. Omanye okukukuuta mu kiwundu. Omanye okutakula mu bbwa. Kyekiri ku Bugingo. Ne angani nja kuguma. Sigenda kweyambulira balabe bange kujaganya. Ayagala amazima. Ayagala obujulizi. Ayagala okulaba ku bwerere bwange. Wange waggule. Babaganyeko okuyingira. Nataddewo restriction nti eyampisaamu eggaali tajja. Tonvumangako. Nti pastor nakikola. Tozze. Tetukwaniriza. Kati so. Munnamawulire kyoyo. Nga owa abantu information olina n'abagoberezi. Nga tosobola genda mu maka ga pastor kuwa abantu kituufu kiriyo. Hey, bannange nvudde ku bantu. Ne pastor nsaba Katonda akusuuse. Kuba ebiwundu by'amasaso ebiseera ebisinga bivaamu kanza. Bugingo alina okuwundu wano. Wano ogusinga obunene. Essasi lyamukwata ne limwokya wano. Buli lunaku abasawo bakeera gukuuta kugujja mu busagwa ate tebagutunga. Bugende wa kweyambulira. Akulaga story yonna ku simu. Ku simu nti kozi ababadde bagamba simu ya downloadinze bifaananyi bimereye online shopping mukwano nawe bifune.
nawe bifune nga bakubye maama wa Masasi obijje ku eno line obitulage nakulage ebyali kyadi nakulage ebyemmoroka nagamba obirabye so nteke ku mitimbagano bongera okujaganya balabo mulabe we yannumya yo wayi mbe yambulira lwaki mwabatuufu kasita mujje gyendi era mutegedde kyempitamu era mmwe bange bannange muve mu byekigwagwa omuntu ajja kutufaako Bugingo alina kyayitamu Bugingo ali mu bulumi gende ewuwe ennamayumba tebagaana muntu yenna genda kumukyalira bakuwa obudde maama Susan atwaniriza n'atuwa n'emmere nze ku gaali gye nayisa mu makulu ogimanyi nga ndi mu byekigwagwa ate obukazi ogwampisisa mu Bugingo eggaali nzija kati ate ke mmaze okulaba ku Bugingo n'ebiwundu mu mugongo ngenda kwatika nammwe yalabbi yalabba n'alamayini tugenda kwatika paka budde kkejenge